Yebisesa atera n'ebyongera okukwasa ennaku kansoke nfuna akatambi kano nga Palamenti wadde olunaku olweggulo naddala nga Zaake atwaliddwa mu kakiiko kali ak'ebyempisa okwongera maaso okutunuulira ensonga ze nga bwe zizze zitambula mu Palamenti. Olw'okubiri lwa ssabbiiti eno akakiiko ka Palamenti akakwasa empisa tekasobola kugenda maaso na kunoonyereza kwako oluvannyuma lw'okukizuula nti akatambi omubaka Kinyamata Masuubi kaalina ng'obujulizi mu kulumiriza omubaka Zaake ku by'okumuvvoola kaali kakyali mu Luganda era nga akatambi kano ssentebe w'akakiiko yakasindikira ettendekero wa Makerere kavuunulibwe mu lulimi Olungereza kisobozese akakiiko okuddamu okutuula olunaku olwaliro nga bwe gubadde. Kitegeddeko nga Palamenti bw'erina omutemwa gw'ensimbi we yasasudde ssettendekero wa Makerere okuvuunula akatambi nga kalaani w'akakiiko kano bw'ategeezezza akakiiko. At a cost of 280,000 Ugandan shillings only paid to Makerere Institute of Languages project account. Ababaka batuula akakiiko kano nga bali wamu n'ababaka okuli Kinyamata Masuubi ssaako n'omubaka Francis Zaake nga bano babadde ne bannamateeka baabwe olwaleero beekennenyezza akatambi kano okuzuula ekituufu oba nga ddala omubaka Francis Zaake yavvoola munne Kinyamata Masuubi ng'asinzire buyamba Mulakayi era ng'omubaka Kinyamata Masuubi abadde alaba akatambi kano nga n'ebiyengeyenge byagala kujja. Ssentebe w'akakiiko asoose funa bukakafu okuva eri omubaka Kinyamata Masuubi oba nga akatambi kano ke yawa Palamenti ng'obujulizi bw'alina mu nsonga eno. Yes, Honorable Chair, it was my complaint. Obuufu ssentebe w'akakiiko aboolesezza eri omubaka Zaake kakasa oba nga yalabikira mu katambi nga kino kirabise ng'ekibuuzo ekizito eri Zaake ssaako ne munnamateeka we. Honorable Zaake, is that you? We don't know the reason why you are asking the identity because there is no case so far made against our client. Ebya Zaake ne munnamateeka we okweta amateeka nga balinga abeebalama ekibuuzo kino kyongedde okutabula ababaka ko ne munnamateeka w'omubaka Kinyamata Masuubi ekyongedde okuleetawo ebbugumu mu kakiiko. This is exactly what I'm talking about. Answer the question. Rule 91. Honorable Zaake, a very simple question. Do you see yourself or you don't see yourself there? Then we would have now decided, could it have been his twin brother? It could be that he suffered a lapse of memory. Omulundi ogusookedde ddala mu kakiiko kano munnamateeka wa Zaake Erias Lukwago alabiddwako ng'amazzi aganywera kumukumu nga kino kivudde ku ssentebe w'akakiiko obutamuweeza ku by'okukakasa oba ng'omuntu we ye yalabikira mu katambi nga gye biggweredde Lukwago akwasizza obukodyo bwonna okwebalama ekibuuzo kino. If you have any issues of preliminary nature, please raise them now. Had already gone to market. The club had already taken that step. For example, the name in the video, it's clear. The honorable, the name mentioned here is Narumas Chamatama. If he can't even identify himself, how do you tell us now you should be identified either Chimatama or Chamanyamatama or Mamamatama? Ssentebe w'akakiiko Abdul Katuntu asazeewo okuyimiriza olutuula lw'akakiiko kano okutuusa ng'ennaku z'omwezi. Honorable Chair, it was my complaint. Obuufu ssentebe w'akakiiko aboolesezza eri omubaka Zaake kakasa oba nga yalabikira mu katambi nga kino kirabise ng'ekibuuzo ekizito eri Zaake ssaako ne munnamateeka we. Honorable Zaake, is that you? We don't know the reason why you are asking the identity because there is no case so far made against our client. Ebya Zaake ne munnamateeka we okweta amateeka nga balinga abeebalama ekibuuzo kino kyongedde okutabula ababaka ko ne munnamateeka w'omubaka Kinyamata Masuubi ekyongedde okuleetawo ebbugumu mu kakiiko. This is exactly what I'm talking about. Answer the question. Rule 91. Honorable Zaake, a very simple question. Do you see yourself or you don't see yourself there? Then we would have now decided, could it have been his twin brother? It could be that he suffered a lapse of memory. Omulundi ogusookedde ddala mu kakiiko kano munnamateeka wa Zaake Erias Lukwago alabiddwako ng'amazzi aganywera kumukumu nga kino kivudde ku ssentebe w'akakiiko obutamuweeza ku by'okukakasa oba ng'omuntu we ye yalabikira mu katambi nga gye biggweredde Lukwago akwasizza obukodyo bwonna okwebalama ekibuuzo kino. If you have any issues of preliminary nature, please raise them now. Had already gone to market. The club had already taken that step. For example, the name in the video,
It's clear. The honorable, the name mentioned here is Narumas Chamatama. If he can't even identify himself, how do you tell us now you should be identified either Chimatama or Chamanyamatama or Mamamatama? Ssentebe w'akakiiko Abdul Katuntu asazeewo okuyimiriza olutuula lw'akakiiko kano okutuusa ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi guno nga muno mwagenda okusinkanira abantu abaali mu kitundu Zaake gy'agambibwa okusinziira okuvvoola munne Kinyamatama Ssuubi. At this point, the Honorable Zaake. Weewaawo omulabi wa BBS Terefayina yaffe embeera bwetyo bwe yali wali mu Palamenti nga Zaake ne munnamateeka we abatuuka mu Palamenti ku nsonga eyo. Olunaku lwaleero nnyina munnamawulire wa rediyo ya Kyabasa mukulu Lukyamuzi tugenda kwogera ku nsonga nnyingi naye nga twagala okubaganya ebirowoozo wamu okulaba nti ensonga twongera okuzitaanya oba naawe gwali eyo oyongere okuzitegeera obulungi. Nsanyusa okulaba mukulu Lukyamuzi njagala nkubakakisa katono nnyo obuuze ku Terefayina yaffe ate butereevu atugende maaso.